teri batemu teri nkwe teri kifo kirimu butemu kifo kirimu bunnanfuusi kifo kirimu nkwe nga parliament ya Uganda. Really? Yes. Nkubuulira neera somebody obeera safe nnyo mu parliament ya Uganda oba mbaka nga tofunye mukwano gwo parliament. Tewetaaga kuba natidde nnyo we nawulidde mu bakungubazi abamu nga mpuliramu agamba nti Honorable yangamba ayinayo surgery. Honorable yangamba ayinayo surgery. Ekyo nalabye nga kyabulabe. Yangamba ayinayo surgery. Yangamba ayinayo surgery. Yangamba ayinayo surgery. Kyabulabe. Because of the following. Omuntu tabulya ku mikwano gyo nti na surgery. Bate mu bangi abatulindiridde. Nenga ayinda olunaku lwana akutemula ng'obutemu obwo tebujja kumweyambaza mu bulago. Tebujja kumuka mu nsingo. Oba point ogitegeera. Yagira kyali 95. Lwaleero waliwo akabubuka kaze. Mweyayita mwekayise. Byonna bikoke. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe kyukakyuka ennungi. Atukumira ensi yaffe. Atuwonya abalyake. Atuwonya abalyaza amaanya. Atuwonya abakulembeze ababi. Ala gavumenti n'abo obusiraamu. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, mu mawulire agakagwawo Speaker Anita Annette Amongo ebigambo byongedde okubeera nga bimuddugalira. Waliwo olukwe oluteeketeeke olumaze okubeera nga lutandika okulukibwa ono okulabika nga bamusenza oluti. Kyokka nga alipoota eyabadde erindiriddwa engeri omubaka Honorable Nakimuli Helen gye yafaamu ng'agenza okulongoosebwa ebuzaabuza. Waliwo alipoota 3 ezimaze okubeera nga zifuluma, ogenda kubeera nga ozirabako, ogenda kubeera nga oziwulira. Wabula mu bino byonna waliwo okwewuunya era gye bifundikiridde nga balaga nti wandibanga waliwo eyaweereddwa ensimbi okutuusa obulabe ku Honorable era nga bwe yakikoze okufundikira nga ono afudde. Bino nga bigenda mu maaso ampuliriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu confirmed akomawo ddi ennaku z'omwezi tuloka 4 kubanga amawulire gamaze dde okubeera nga gafuluma. Jjukira nti ono yakikoonako luli ng'ali munda mu ggwanga erya America ku lunaku lwe yafunirako award eyo ey'okulwanirira eddembe ly'omuntu. Kaakati nno olunaku olwajjo ebigambo byongedde okutambula. Honorable His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ono yalitonya munda mu ggwanga Uganda nga talanze nga talangiridde era ono teweewuunya ng'aziise n'okuziika Honorable Helen Nakimuli olunaku olw'enkya. Wabula ate bw'aba taziise nga tazze teweewuunya. Wabula nze nganze ku AKTV Media Uganda Kawandula bigambo AK Master wuliriza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu badde muwagaabuwa. So far for now yandigiza alindako okudda e Uganda kubanga ebiriyo si bye birungi ennyo wadde nga tumumiisinga tumwetaaga naye President gwe yatulekera Mama Arina Zedriga ono ensolo ku kizigo kweri era ensonga agikutte kannabwala. N'olw'ensonga eyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alina okusooka okwetegereza ddi lw'alina okudda era bw'anaabadda adda atya era agenda kubeerawo atya safety ye eri etya. Byonna bikulu alina kuba ku gurawundi naye bw'aba taliiwo waliwo ensonga lwaki taliiwo. So amawulire genfunye agalaga nti ayinza n'okuziika gandeetedde okweraliikirira wadde nga amawulire gano ate sigakakasizza kubanga sikakasa nti asobola okukola ekintu nga kino wadde nga oluvuuvumu lwatandise dde okutandika nti essaawa yonna ono atonya munda mu ggwanga Uganda. Honorable Tebandeke ono ampuliriza ono akiikirira abantu b'ebbaale kaakati akawaŋŋamudde omusajja akawaŋŋamudde ku Honorable Helen Nakimuli bannange twabagambanga nga mulowooza ebigambo tubyogera bwogezi. Kaakati ono aleese bwino omukambwe ennyo nga bwogenda omuwulira. Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa sivaawo wano nga simubagambye ntambula naye buli lunaku olukya ku nsi kuno. Hajati Nakalembe ayigiriza n'abagala okusoma edduwa bonna n'abakugusa n'abatendeka ate nga muteesa buteesa ku bbeeyi ya nseko buseko. Kaakati Hajati Nakalembe mwettanire ensonga eterere. Wuliriza video nkusaba sooka ogimpere like, nkusaba sooka osubscribinge obanga oli mpya ku mukutu gwaffe ogwa AKTV Media Uganda. Nze AK Master bwetolekedde wazito ddala naye nga mu mbeera eno katutandikire mu mboozi ey'omubaka
Honorable Tebandeke ono emboozi ya Honorable Tebandeke ono enkutteko nnyo enneewuunyisizza enneeraliikirizza nti endowooza gy'alowooza bangi bannayuganda kye kimu nabo kye balowooza ku mubaka ono eyagenza okukolwako sajjale munda mu lubuto lwe nga kigambibwa nti ono yabadde alinamuko ku bizimba ebitonotono era kigambibwa nti ono ebizimba ebyo baabirongoosezza ne bivaamu kaakati bwe byavuddemu ng'akyali mulamu kiki ekyamusse lwaki yafudde nze Eke Master Kawandula bigambo maama Switzerland nkutumiddeko nnyo Honorable Tebandeke kantandika yes naye kye nawuliddeko ekitono omubaka yabadde ne minor surgery okulongoosebwa okw'akantu akatini ennyo nga tekasobola kuvaamu kiyinza kukosa mubiri n'okgenderayo nga ne programu ze eza wiiki actually nze nasembye okwogera naye ku ssaawa 6:5 olunaku olw'Essande nga yabadde ansindikidde message ssaawa nnyanga tukubiriza okujja mu lukiiko olw'okubaganya ebirowoozo ku kino ekiteeka ekiro kya Uganda okusukkuluma kati ne muwa confirmation nti nja kubeerawo nangamba that's good honorable kindly inform other members to be around eyo message yasembyeyo ngenda okuddamu okulaba mutimbagano ssaawa zaabadde 11 n'eddakiika nga 27 olunaku olw'Essande nga principal muwanise nti agenza okubeera ne Katonda kyatukosezza nnyo naye ng'enfaaye ekisooka entuuka ebeerawo naye ate era naye ebeera subjective enfaaye nze ndowooza ekisooka omusawo eyakoze okumulongoosa yeetaaga okuddamu ebibuuzo ebingi kubanga nze kyemmanyi sajjare yonna ne bwebeera mayina okujjako nga its emergency surgery nti omukyala agenda kusumulukuka omwana afulumye n'okufuluma naye alemereddwa okumusindika tekyetaaga kukola pre-surgery exercise teyeetaagisa naye kati ono yabadde ategeera obulungi nga yasobodde n'okwevuga neyeetwala katukulongose wiiki ejja kyabadde actually amateeka galambika bulungi nti pre-sanction surgery erina okukolebwa weeks ennaku nga 3 omulwadde ng'omuteekateeka kikyogenda omukebera side effect lwaki omulongoosa n'omukebera pressure omusaayi pumping system ey'omutima okulaba gundi immunity amaanyi g'omubiri nti senga oba omunyogozi omukubye caliform ajja kusobola okudda engulu alina obusobozi obwo obunazza engulu sukaali kakati ebyo byonna mu kiseera ekyo ekitono omusawo ono onanyini ddwaliro eryo lya alina okwanukula era simanyi obanga ebyo byonna yabikoze ekyokubiri informed consent ey'omulwadde gwogenda okulongoosa akkiriza mu bulambulukufu genuinely akkiriza bamulongoose era foomu yagisayinize ekyo nno tekimala omulwadde ne bw'aba akkiriza alina okubeera ne next of kin naye asayininga ku foomu eyo nti alongoosebwe oyo ateekwa okubeera omuzadde oba guardian oba spouse kakati omukyalo ono yagenze na driver mpulira n'obwana kakati kwobwe simanyi ani yabadde next of kin era yasayininze ku foomu eyo tukyetaaga n'okuzuula ebirala kubanga sajjare bwetyo ekiviirako abakyala abo okugenderayo 1 ng'omukubye eddagala eritali tuufu oba ng'omukubye eddagala erisusse mu kigero lyewandi mukubye then 3 mu kumulongoosa operation senga apparatus operating material ewaba neva weerina okulongoosa negenda ku musiwo omulala nga guli connected ku bwongo oba ku mutima oba ku kidney then kitegeeza system y'omubiri yonna obeera ogikosezza eba tekyatambula era mu mbeera bwetyo omulwadde akola ki agenderayo kakati bw'obanga wasaze omusiwa ogutalina kusalwa tuba tulaba bleeding ey'amaanyi ennyo esusse kati abaasoose okutuukawo first witness
ekyo be balina okukitunnyonnyola wabaddewo ko bleeding teyabaddewo then bwe bateyabaddewo naye ng'omulwadde yayitiddeyo kitegeeza wabaddewo kumukuba eddagala erisuse oba eritali tuufu byombi bwe bibanga ebyo nsatule tebyabaddewo then tuba tugamba omusawo ono yalidde yayitiddemu amaanyi g'emmere omulwadde ono n'abako n'engeri endala gye yamutwitinze n'agenderayo tentatively eyo ye ripooti gye tulina. Olunaku olw'eggulo alipoota zaafulumye ku mubaka Helen Nakimuli enfaaye wabula zino zeewuunyisizza ensi. Jjukira nti eddwaliro ekkulu ery'e-Mulago terinafulumya alipoota ku kyava ku postmortem ey'omubaka ono yafiira ali ku Alexandria Medical Center. Maiti ne bagitwala mu ddwaliro ekkulu e-Mulago era baategeeza nti postmortem report ejja kuva mu ddwaliro ekkulu ery'e-Mulago gye yatwalibwa e-Mulago ku Referral Hospital. Kakati postmortem report eno tennafuluma ey'e-Mulago wabula waliwo bbiri ezaafulumye ezeewuunyisizza ensi bannansinga zino. Emu ya ku ddwaliro Honorable kwe yafiira, emu nga ya kitongole ekitaba abantu abakwasaganya eddagala munda mu ggwanga Uganda Medical Association. Kati wuliriza bano boogedde ebigambo ebyewuunyisiza ensi naye nga mu byonna kebeeripoota ey'eddwaliro tebakoonye ku kiki ekyaviirako omubaka ono okufa. Kiki ddala? Kiki ekyamuviirako okubeera nga afa eyakolebwako operation nebeera successful? Kati emboozi eno eya lipooti zino ebbiri ngenda kgenda butereevu ewa muganda wange Sajjime. Tutunule mu mboozi zino atuyisizeemu mu alipoota zino bulungi nnyo, nze sigenda ziddamu wabula wuliriza owulire ebyewuunyisa ebitaggwa mu Uganda. Sajjime. Mukadde kano buli munnayuganda alindiridde okuwulira ripooti ekwata ku nfa y'omubaka Helen Nakimuli wabula eddwaliro erya Alexandria oba olyawo abantu gye babadde balindiridde okufulumya kyekyassa omubaka bwe lifulumiza statement yakulaga kunyolwa kwalyo wabula mulimu n'ebigambo ebitasanyudde bannayuganda ebiwandiikiddwa eddwaliro lino. Tugenda giyitamu, njagala tugendeko mu statement z'eddwaliro. Tusoose ne tufuna ekiwandiiko kye tusoose okufuna kibadde kiva eri Uganda Medical Association oba ekitongole ekitaba abajjanjabi mu ggwanga. Ekiwandiiko kino bwe kifulumye kibadde kisitandinga n'eddwaliro erya Alexandria era nga bagamba mu kiwandiiko nti omuntu bw'afa tekitegeeza nti abadde amukolako ddamu kwennyamira, nedda ddamu buzimaanyi kubanga waliwo abalala abeetaaga obujjanjabi. Newankubadde bannayuganda bo babadde balowooza nti ekibiina kino ekitaba ki Uganda Medical Association, omukago guno oba association etaba abajjanjabi, babadde basuubira nti bagenda kuvaayo bayimirire bagambe eddwaliro oba lireete report oba liveeyo n'okunnyonnyola ku kiki ddala ekyagenze mu maaso. Bano si kye bakoze, bafulumiza statement yaabwe nga bw'ogiraba ku screen nga bagamba nti abaami n'abakyala ab'eggwanga lino gabadde mawulire ga ntiisa era gatumenya emitima oluvannyuma lw'okurisivinga amawulire ag'okuvaawo kw'omubaka wa Kalangala Helen Nakimuli owa disitulikiti ye Kalangala mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Era ne bongerayo ne bagamba nti ku lwa Uganda Medical Association UMA tugenda mu maaso n'okubeera nga tunyolerwa wamu n'abafamire ey'omubaka abadde akiikirira Kalangala mu paalamenti y'eggwanga. Era ne bongera ne bagamba nti tuwa ekitiibwa obulamu bw'omuntu kubanga kitukakatako okubukuuma, naye bwe buba nga buzzeeyo eri obulamu eri
mu mikono gy'oyo eyabutonda. Tunyolerwa wamu ddala n'omuntu agwa mu kitiibwa ng'ekyo okubeera nga atuvuddeko ku maaso nga eyamutonda oba eyamukola nga amutuggyeko. N'agamba nti nga fraternity eyaabwe ey'abasawo basigadde nga bali committed. Bano bagamba nti tuyimirira n'abasawo abaali emabega w'omulimu guno gwonna okubeera nga bataasa obulamu era abazuukuka ku makya ne bagenda basobole okubeera nga bataasa obulamu bw'Abannayuganda. Buno bwe bugaana ng'otaasa obw'omulala. Kakati eno yo eyimirira n'eddwaliro. Then abantu babadde beebuuza naye eddwaliro ddyo ligamba ki? Eddwaliro Alexandria ddyo ligamba ki? Ne tulinda. Tubadde tuli awo ne statement yaalyo n'evaayo eno yeetabudde abantu. Eddwaliro lino teririna we lyogerera ku kyasse muntu. Ku ki kyabaddewo tebakyogerako. Mbumpimpi bakoze statement nga statement enyolwa bunyolwa ne famire. Abantu kye balinda tekyogeddwako. N'okutuuka olwaleero ebitongole byonna bivuddeyo, abatwala abasawo boogedde, statement yaabwe ogirabye. Eddwaliro lya Alexandria limaze okuvaayo ne statement, teririmu report. Temulimu kyasse mugenzi. Kubanga bw'owuliriza sister w'omubaka agamba naliyo, yes. Mu kubeerayo kituufu omubaka baamulongoosa era baamuggyamu ebizimba nga bingi. Kaakati enno byebyo ebyakavaayo ebyakazuulwayo oba oli awo wali munda mu bisenge by'amakolero aga Waaka kwa lipoota ezijja nga zeewuunyisa. Bino nga bigenda mu maaso waliwo okukukuta okupakunkana munda mu paaliyamenti y'eggwanga Uganda. Bino byonna biddiridde oluvannyuma lw'ebiteekateeka ebizze nga bireetebwa. Kati ebiteekateeka bino mu kuleetebwa ampuliriza wano mu kayisanyo k'omusajja ono eyasala abaana abana ng'ensi amaaso egatadde ku bbo ne Honorable Nakimuli okubeera nga yafudde. Kati abantu amaaso bonna bagayegese eyo bagatadde ku musango ogwa Community Court wali Eggaba, bagatadde ku nfa y'omubaka Honorable Helen Nakimuli. Kati ekiri mu paaliyamenti kifumba mutuku. Waliwo okupapirira, waliwo okukuta era nga owekitiibwa ennyo Honorable Lope Joel Ssenyonyi yagezezzaako okubeera nga abasajja bano abalinnya mu kyawakati. Waliwo abalwana okulaba nga biiru sovereignty biiru eno eyaleetebwa n'ebiteekateeka ebirala awo baagala bagiyise nga tukyali mu kawungeezi kano ak'okubeera nga omusajja ono omutemu waali akyagenda mu maaso n'okukozesebwa era nga ne Honorable Nakimuli Helen akyagenda mu maaso n'enteekateeka zaabwe ez'okumuziika. Kati wali emmanju mu paaliyamenti nga bayisawo biiru zino gwe munnansi nga totegedde. Bangi balwana biiru zino obutayitawo kubanga baakitegedde nti kakati ebizibu bino kebiguddewo ebibiri eby'abaana abaasanjagibwa n'omubaka okufa wandibawo ekyagala okukusibwa emmanju tugende okuva mu miswiba gino nga abasajja bamaze okubeera nga bakiyisaawo. Kakati nno leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi abasajja lwanaganyi naye nga abasajja balemedde kujjukira. Ntandise ne Baraka Munyagwa Mugati gwa Bata yaliko member of parliament owakawempe eyawaliwa mu mambuka. Kakati nno manya Maserengeta. Kakati nno ebigambo bizenga si birungi. Ategeezezza nga bw'obiwulidde tewali kifo kibi, tewali kifo kikyamu, tewali kifo kirimu nkwe, enguzi, obukenuzi, obulabbayi, obutaagaliza, enge, ekokoberezi byonna bijjudde mu paaliyamenti y'eggwanga Uganda. Era bw'obanga mu paaliyamenti mulinga tolinamu mikwano oyinza okubeera safe, naye k'ofunamu emikwano egyo n'otabeera nga mikwano mituufu, either okufa, okusibibwa, okugenda mu ddwaliro okumalayo ebbanga nga Honorable Nambooze bwe yagambye, oba okukukaka mu mbeera yonna n'ova mu pate gy'olimu bw'obanga toli wa NRM eyogatta ku NRM. Nkugambye ekiri mu paaliyamenti
omusajja Mubaraka Munyagwa akikubulidde okiwulidde kansooke nkuzeeyo olira ate okukuta n'okupapirira. Mu mawulire ge tulinawo wetwogereranga ekigudde mu paalamenti y'eggwanga erya Uganda kyenkakasa nti abasinga obungi baba divertinze dda muyinza okuba nga temwagala na kukigoberera etteeka erimanyiddwa nga Protection of the Sovereignty Bill n'amateeka amalala gakwata ku misolo ge bali mu kuyisa mu paalamenti wenjogerera mu kadde kano bawenkoledde akatambi kano kubanga simanyi gwe kakutuuseeko ddi naye wuliriza waliwo amateeka ag'okumukumu agali mugenda maaso n'okubanga gayisibwa era ababaka bali mu kutuula obufofofo nga bagenda maaso n'okusoma zibbiiru ku bbiiru nga basoma balaba eddala butyawe bayinza okubanga abamu butyawe bayinza okubanga balwana okulaba nga gana amateeka tegayita abalala bali mu kaweefube olw'okulaba nga bakoze batya okulaba nga gana amateeka gayita ku sipiidi ey'ekika ekyawaggulu era leader of opposition Joel Ssenyonyi ali mu paalamenti mu kadde kano ali mu kulwanagana n'abasajja ali mu kulaba nga agezaako okulaba nga amateeka agamu tebagenda maaso na kugayisa etteeka lya sovereignty bill bali mu kulireetala ku sipiidi ey'ekika ekyawaggulu jjukira biru bwereetebwa oba ebbago bwe liba lireeteddwa lifuna kye bayita first reading basooka ne bali presentinga kakati minister wa internal affairs General David Muhoozi yalireeta ne balisoma ku parliament ku floor ya parliament kakati baalireeta for the first reading then kati olunaku olwaleero ku order paper lirabikiddeko Ssenyonyi n'ababuuza etteeka lino nga muliddusa ku sipiidi ey'ekika ekyawaggulu. The Protection of Sovereignty Bill was read for the first time. And you referred to the relevant committees, two committees, Defence and Internal Affairs and the Legal and Parliamentary Affairs Committee, to process. At the end of last week, as we went to the weekend, we did see a communication by the Office of the Clerk to Parliament inviting the public to give their input regarding this very bill. And a number of us are interested in sharing our views. I wrote to the committee yesterday Monday because we couldn't do so over the weekend when the communication did come out. The committee has yet to sit, the joint committee, and embark on, getting input from the different stakeholders. Meetings have not kicked off yet, but I got a bit confused and perplexed when I saw on the order paper the bill has been scheduled for second and third reading. Kakati wulira Ssenyonyi abuuza era ali mu complaininga eri parliament nti ebbago lino we baalireetera jjukira olunaku olwajjo twakuwadde amawulire nti parliament yataddewo omwaganya bannayuganda yonna gy'osinzira gy'owangaalira okugenda maaso n'okubanga owuliriza emikutu gino kwenkuweerereza osobola okuwandiika n'owendowoozayo ku bbago lino oba ku mateeka amalala naye okusinga ku the Protection of the Sovereignty Bill eya 2026 nina amabago gonna wano bills zonna ezaaleetebwa mu parliament nabagambye mujje mu inbox yange ku WhatsApp mbeere nga mbasindikira naakafunayo abantu babiri abakansaba bills zino nengenda maaso n'okuba nga nzibawa kakati Ssenyonyi agamba mwaleeta ebbago lino for the first reading ekisinga okwewunyisa ne mukkiriza public ebeere ng'esharinga views zaayo ku bbago lino wabula obadde wakyegendereza nti ekyo ekintu bakikoze mu weekend Saturday ne Sunday, in fact Sunday bannayuganda gye babadde nga balina okulaba nga basharinga information or views zaabwe ku bbago lino erigenda maaso n'okubanga lireetebwa wabula ku lunaku olw'e Salamu alaikum Agati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 072537529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Kakati nno ebigenda mu maaso nga bwe mubiraba nga bwe mubiwulira era nga bwe mubitegeera bannaddiini bangi abavuddeyo buli muntu n'abaako byayogera ebyo ebigattako ku bannansi n'ebyo ebitagattako wabula nga bonna aboogera bannaddiini be twandibadde tulinamu essuubi okusinziira ku mawulire ge tufuna omusajja ono gw'olaba y'omu ku bannaddiini amanyikiddwa nga Kazimba Mugalu era alina eddiini gy'akulira munda mu ggwanga Uganda wabula ebigambo byayogera byewuunyisa ensi ono akakasizza nti ekituufu munda mu ggwanga Uganda waliwo ebitatambula bulungi naye ng'omuntu mbw'ayagala kulya kale wulira mbuye ng'omuntu si yagenda okumalawo ebizibu byammwe naye yeefaako nga ye kati bonna abagoberera eddiini ya mukadde waffe ono Kazimba Mugalu
ebigambo mugenda byewulirirako abamu mwabiwulidde wabula naffe tulina views ezaffe oba tulina view oba tulina ideas ezaffe ku nsonga eno. Lwaki omukulembeze w'eddiini atuuka okubeera ng'ayogera ebigambo nga bino ebikankanyiza ensi naddala abantu abo abaawansi omusajja baasumba ne babeera ng'abamaliramu ddala essuubi okubalaga nti mmwe mukola byammwe nange enkola byange, ebya Kayisali bya Kayisali n'ebya Katonda bya Katonda. Kaakati nno ono byonna abyogedde wabula ng'akwotinga mu Bayibuli, tabyogedde ng'abijja mu mutwe gwe mokka, abyogedde akwotinga mu Bayibuli. Naye nga munda mu ggwanga Uganda waliwo abantu bangi abasibibwa era nga baasibibwa ebyekuusa ku by'obufuzi nga taboogerangako. Waliwo abo abamazeyo emyaka egikunukiriza mu 7 nga baabula n'okubula ng'amayitire gaabwe tegamanyikiddwako, abamu ng'amayitire gaabwe gamanyikiddwako nga baasibibwa naye nga bammibwa dda bbeeyiro. Kaakati bino byonna tabirabako: obukenuzi, obulabbayi, obubbi, obuli bw'enguzi, ebifumbekedde ejjembe nga naye bw'abimanyira bw'abiwulira tabyogerako. Tetumanyi lwaki. Amabaati agabbibwa mwabiwulira agaali gagenda okuyamba abantu b'e Kalamojja abaali bafa enjala n'okubeera nga tebalina we beegeka luba. Kaakati embuzi ezabbibwa, ensimbi ezizenga zibbibwa, ensimbi ezigabiddwa jjuuzi wano, jjuuzi ly'abalamu wano. Omwami Yoweri Kaguta Museveni bahabulwa bwe yavaayo n'azigabira abantu ba NRM ababaka buli omu obukadde 1,000 ezo zandigenze okuyambako abantu abalala. Ebyo tabiraba wabula naye bwe yatuuka ow'omukulembeze yatuuka amugamba njagala mmotoka sebo mpaayo ebbaasa, era yafundikidda ono amuwadde ogubaasa ogwali ogunene ennyo. Kaakati ebigambo bwe yavuddeyo n'ayogera olunaku olw'okwosajjo abyategeezezza ensi ekituufu kye ki, nawa waagwa, nekyayagala kye ki, nekyalaba kye ki, nekyayagala nekyayagaliza ffe. Nga sinnakutwala mu bigambo bye ampuliriza, kansoke nkutwaleko mu bigambo by'omunnaddiini omulala ate ye owulire ebigambo bye nkuzeewo ebigambo by'ono. Waliwo eddwaliro ly'e Rubowa bw'otuukezza nawo karawundi bw'otunuza amaaso go ku Sikonoowo eddwaliro lirengera. Eddwaliro eryo lya musigansimbi bamuyita mukyala Peneti. Ni musigansimbi ono eggwanga lye sinnalimanya yadde lyangu lyakutegeera. Yajja okusiga ensimbi nga taziyina zo, nga gavumenti yeyina okuzimuwa azisige. N'oluvannyuma eddwaliro bwe liggwa alisolooza emyaka teginnamanyika ajjeyo ssente ze. Era kumpi buli budget waliwo omutemu ogumuweebwa. Nga ne mu budget eno nalabye minisita w'ebyobulamu mukyala Jane Ruth Aceng ng'alina ssente zazaasabe omukyalo ono eddwaliro omwaka guno gunawuzikira ajja kuba alimaliriza bamuwe ssente awandiika abakozi ssente kati bino byebiki? Eddwaliro lya gavumenti ye litaddemu ssente ku lwa investor ono ku lwa musigansimbi liggwe asolooze ssente z'emyaka tegimanyiddwa bwe ziriggwayo eddwaliro lidde mu mikono gya gavumenti. Biki bino? I am a person, I need life also. I have life to live. I am not a savior of the world to carry all your problems. You take them to the cross. I do my part, I leave them to God. I am not here to save you. I choose and I follow what God leads me to say. And not everything is said publicly. No, let me tell you, I discovered the power of Nathaniel's approach than the power of John the Baptist's approach. You can speak and speak and speak, no impact. You can speak, and John the Baptist did a good job. He ended up losing his head. And the mission ended there. Nathan did a good job. And he ended up saving someone's life. That's why we have Psalm 51. Archbishop Kazimba zamangu jevengalo. Bulijjo kyenoonya kyekino. Naye mu bigambo by'oyogedde ekirungi kya byonna recognize nti waliwo ebitatambula bulungi naddala mu kutyoboola eddembe ly'obuntu. Ekyo at least okirecognize nti bwekiri. Weewaawo tosobola kukyogerako mu lujjudde kubanga naawe oyagala okubeerawo.
obulamu obwagala gwe tugenda kubeera nga the Uganda Matters gwe tugenda kubeera nga Janani Luumu however much Janani Luumu mu celebrating buli mwaka ate nga yali mu ngatto z'olimu naye gwe tugenda kutekinga his legacy gwe tugenda kubeera nga John the Baptist gosazewo ogenda kubeera nga Nathan naye nange ninawe njagala okukootenga manyifu oluusi omutugamba tetuli basomi ba Bible nange Archbishop Kazimba Mugalu the right Archbishop Kazimba Mugalu nawe njagala okukootenga mu Matayo yinza okuyita Matthew mu ndagaano empya waliwo mu ndagaano empya Matthew chapter 10 verse 28 waliwo awagamba nti do not be afraid of those who will kill the body totyanga abo abagenda okutta omubiri but cannot kill the soul totyanga abo abagenda okutta omubiri naye nga tebasobola kutta mwoyo ekitegeera eyo Matthew chapter 10 verse 28 totyanga abo abagenda okutta omubiri nga tebasobola kutta mwoyo kategedde rather be afraid of the one who can destroy both soul and body. Matayo atugamba chapter 10 verse 28 nti totyanga oyo omuntu asobola okutta omubiri naye nga tasobola kutta mwoyo wabula tyanga nnyo omuntu oyo asobola okutwala omwoyo n'okutta omubiri. Kitegeeza nti ono asobola okutta naye talina buvunaanyizibwa ku kutwala mwoyo gwo wabula alina obuvunaanyizibwa ku kutta ku kutwala omubiri n'omwoyo ye Mukama Katonda. Mu bufunze kitegeeza nti mmwe bakitaffe mu Katonda mulina kutya omuntu omu ye kitaffe ali mu ggulu ye Mukama Katonda kubanga yasobola okutwala omubiri n'omwoyo. Naye Kazimba Mugalu tukakasizza nti wanuntayi nange njagala obulamu ebyokukola kyalina bingi weewaawo ndi muweereza wa Katonda naye nange obulamu mbwetaaga. Ensonga ezimu tezeetaaga kwogerwako mu lujjudde za mu nkukutu tuzoogerako eyo mu nkukutu nedda taata. Ebintu ebimu biba byalujjudde nti wanaabeerawo tyoboola eddembe ly'obuntu ojja kangula ku ddoboozi owange nno munnange Bayibuli etugamba bweti Mukama Katonda atugamba bwoti wanaabeerawo obulyake ojja kuvayo mu lwatu ogambe nti Mukama Katonda tatukkiriza kwenyigira mu bulyake oba obuli bw'enguzi period. Tizituna okusabako kintu kinene nnyo naye abantu mbagamba amazima ntosobola keera ku makya n'ogenda n'osaba emmotoka temmotoka gy'olina ekaddi kati ate gwe muntu omu kere ku makya ate okome k'oyo akugulira emmotoka akusasula n'akasente. Kazimba Mugalu ntayi amaffe tukitegedde togenda kubeera nga Janani Luumu togenda kubeera nga John the Baptist gwe obulamu obwetaaga kubanga okyayagala okuyingiza ku lupiiya era okyayagala n'okuvuga ku mmotoka empya era okyayagala n'okukutula ku ziddiiru eza negotiation naye ekirungi otukakasizza nti ebikyamu weebiri naye njagala obulamu situjja kubyogerako ye weebiri naye nze sigenda kubeera omu ku abo abagenda obyogerako. Laba wetwatandikidde twamugamba teyawulira abawangalira wano mukimanyi nti ayintanita mungi twamugamba tamanyi General Museveni era ng'ono Nnaalongo mulamba nali wano nga mponinga mama Rebecca Litwala Kadaga amanyikiddwa nga Ssaalongo oba yawulira yamanyi nani tamongi ono gwolaba wano namugamba akaseera ke kajja gwabadde alinda okusekerera Anita Amongi is time uliriza alaba katambika nze bwe mba mpuliriza General Museveni simuwuliriza just nti namukyawa muwuliriza kumanya kyagenda kukola kubanga ebiseera ebisinga abeera so preemptive nti ye muntu asooka okuteekateeka ground
ku kintu kyagenda okukola akola statement zibacking actions zize in the near future. Njagala nkutwala empola, njagala nkupuleyingire General Museveni ekyakwanza in their last meeting male nkuwe Andrew Mwenda nkomewo nkulage nti Anita Amongi ali used, done and wasted. Soko uwulirize General Museveni tukomewo, uwuliriza kigambo ku kigambo nkulage nti Amongi mukasasiro ate feti ye egenda kuba mbi n'okusinga eya Rebecca ayitwala Kadaga. Katukomewo. Enkya n'eggulu akonkona, enkya n'eggulu ali ku mulyango asindika, buli lwasindika bw'ati ng'ategeeza mwami Museveni jjawo omukyalo oyo bye wansuubiza obimanyi, njagala ojjewo omukyalo oyo nze nnyingire ddala fule mu NRM nkooyo okwekweka nti ndi wa DP naye ng'amazima matuufu ndi wa NRM. Ono n'ekyankwanzi mwamulaba yali obulungi nnyo era yayambala n'aba NRM era waaliwo okwambalagana wakati wa Speaker Anita Amongo n'omusajja ono amanyikiddwa nga Minister Nobert Mao, ono nga Minister wa Ssemateeka n'essiga eddamuzi. Kati nno kaakati katono ebifuba bibabugume bwe baali ekyenkwanzi, wabula mwami Museveni yavaayo n'alungamya ku nsonga eno n'agamba nti Mao nze nnamuyita era nze namutegeeza jje saagala muntu n'omu amugambako. Jjukira nti Mao ono akoledde mwami Museveni emirimu mingi. India also is standing for Speaker. That one we shall discuss at the right time, because SEC had recommended that we maintain the two. Because it had become like a tradition. But this was now, stop it, Nani. This was our recommendation. It is not us who decide. We recommend and then we can reason why. Museveni gwe manyi. Tasobola kunsurprisinga. He can never give me a surprise. Kubanga nze manyi ba operatinga. Nga nasuula omuntu asooka kuteekateeka ground kigenda okutuukawo nga toyinawo omwekwasiza. Ate wuliriza ebigambo bino, General Museveni akusuula ogenda otuuka kaseera to turn against him ng'obusungu bw'ebigambo byoyogera abantu babutwala nga busungu singa reality, nti akusuulira mu kaseera nga byonna byondibadde oddamu okwogera ng'ebyama by'omanyi ng'abantu babitwalanga anga kubanga wasuuliddwa. Wabula kayate kansuke nkuwe Andrew Mwenda before kyankwanzi owulye bwe yayogera ku Anita Amongi, wuliriza alaba katambi kano ogenda kakasa nti ebintu ebiringa bw'obiraba bigenda kukyukamu. Bwe biba tebikyuseemu mu myaka gino etaano ngenda kukubulira ekigenda okubaawo. Tuula wuliriza yo Andrew Mwenda, then we get back tugende ku mulamwa gwa video. She has also money. Now, remember, people in NRM do not want anybody to wield that amount of power. But more than that, she has also won over the judiciary. You know, you cannot take a case to court against Anita Amongi in the judiciary and win. Because many judges who are being appointed, she's the one who has to approve them through parliament. Wow. Their children are given jobs by her at parliament. The Parliamentary Commission employs more than 2,000 people. And she's the one who dispenses those jobs. And Charles, the Parliamentary Commission is the highest paying institution in Uganda. If you want your daughter hired, my granddaughter Charlene, you want her hired, send her to Parliament of Uganda. The minimum salary is about 10 million shillings. So all these ministers, judges, bishops, all of them have just mu spotlight. Balinga bino ebiwuka ebitambula n'ensenene ebigoba ekitangaala tebamanyi geemu eno bw'ekola. Kati kankulage General Museveni geemu gyali mu kuzannya Amongi, bali mu kumuzannya bad cop good cop. Batya bakuteera Andrew Mwenda najja bbeya nnako n'akusiigira ekifaananyi kya threat mbunga Anita Amongi bwali threat eri General Museveni n'eri aba NRM. Basoka ne bakupositioninga ne bakuletera omuntu n'asiiga ekifaananyi, then omutabani nga ye General Muhoozi n'agenda ku Twitter n'akulaga nti ali in support of Nobert Mao
awo bakuzanya nti bakulaga omutabani nti ali mabega wa Amongi. Then ne zireeta taata ekyankwanzi n'akugamba nti wadde nga seeke eya NRM oba ye NEC oba ye seeke yali esazeewo bakuume bano ababiri Amongi ne Tayebwa, n'agamba n'ekyo bajja kuddamu bakyogereko. Ekibuuzo, lwaki baddamu okudisikasinga ku kintu seeke oba NEC yaabwe kye yakolako decision? Kubanga baali basazeewo, bigambo bya General Museveni omuwulidde, nti baali basazeewo bakiipinga ababiri bano kubanga yeebadde nnoomu oba yeebadde ng'ennono. Naye akulaze nti naye ekyo kijja kuddamu kibeere discussed on at the right time. Oyo General Museveni for you. Nga n'akusuula bw'atyo bw'atandika atawuliriza ebigambo bino. Omulaba ono enkomekerero ye egenda kubeera so bad worse n'okusinga ya mama Rebecca Alitwala Kadaga. Mugine emyaka 5 mwe tugenda, Anita Amongi kolesa bulungi sente zo. Use that money properly. Kubanga eno yegenda okubeera feti yo. Ekkomeralyo emiryango gyalyo gitandise okweggula as I speak. Eno video wogendo girabira Amongi emiryango gy'ekkomeralyo gyandibanga gitandise okweggula. Ekyokubiri, ogenda facinga isolation ekyasinze mu bulamu bwo, nti ogenda tuuka ne ku extent eri greating lwaki wajoininga NRM. Kankusigira ekifaananyi gwe abali tamanyi. Mu NRM mulimu gurupu y'abantu eyagala Tayebwa yababeera speaker oba yali eyagala Tayebwa abeere speaker, simukuumanga deputy. Gurupu yonna yali eyagala Tayebwa abeere speaker ye gurupu General Museveni gyali mu kwogerako wano gyagamba nti bonga seeke akina NEC simply bakola recommendation naye okusalawo okutuufu kuli mu parliamenti. Ekibuuzo, oyina bwongana General Museveni okuyita emabega abaka bonna ne balonda gwayagala nga ye Nobert Mao wawulidde engeri gye yabadde ayogera ku Nobert Mao. Kankusiigire kino ekifaananyi kiveeyo bulungi. General Museveni ayagala Nobert Mao yababeera speaker. Totegedde? General Museveni ayagala Nobert Mao yababeera speaker. Kimuyamba, kimuteeka mbu mu position ey'okusiiga ekifaananyi nti akola bugala bulungi ne opposition yeriwo. Mbwe ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye tayagala kukolagana naye nti atuuse ne ku extend eronda abadde mu opposition oba esemba abadde mu opposition afuuke speaker wa parliament. Wuliriza ebigambo bino. Anita Amongi takyali mu kifaananyi kya Yoweri Kaguta Museveni. Mark this video gitereke. Amongi tokyali darling mu maaso ga Kaguta. Oye Museveni akozesa mu kaseera wakuwagalira niye bw'amala akusuula nga bw'asudde abalala bonna. Tewewuunya nnyo ng'ebintu ebizze nga bw'obisuubira. Kyakubiri, Museveni ne bamutuuza ne bamwogereza nakkiriza Anita Amongi okomewo nga speaker. Njagala otereke video eno. Bwe bitabaawo omanya siri analyst mu bintu bino, omanya siri minisita wa nsonga za munda mu kibiina kya NUP. Ogenda kukomekerera mu kinnya ekisinga ekinnya kya mama Rebecca Alitwala Kadaga. Mark and save this video. Amongi enkomekerero yo egenda kubeera so worse nti gwe nekkomera oyinza oddiyingira. Emikisa gyo okuggalirwa giri ku 85 ku 9 ku 10. Ogenda kufesinga kaseera kasinga okuba akazibu masawo in these 5 years or after them. Ogenda kakasa General Museveni yani tayagalanga ko muntu amuyambye kutuuka wantu nasigala nga w'amaanyi. Kye kimulwanyisa Buganda
okugifiirako kuba kimanyi yamuwanika. What is the space? Kakati kankutuse ku Kyagulanyi nago kugenda maaso n'okuba nti oba oli awo gategeera mpola mpola Kyagulanyi olwagamba tutandise bwe tuti Kyagulanyi poliisi evuddeyo n'egamba Kyagulanyi tutandise na poliisi then nkubulira ekirala. Poliisi evuddeyo n'egamba ayogera poliisi yekituuma Lusoke nti tewali pulaani yonna yakugenda maaso na kukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ng'akomyewo wano. Poliisi egambye nti nedda ebyogerebwa nti agenda kukwatibwa mangu ddala nga yakadda bannange si bituufu. Tekinnamanyika Kyagulanyi Robert Ssentamu anaaba omu ku abo bagenda okwetaba mu kuziika omubaka we Helen Nakimuli anaatuuka ddi tekinnaba kumanyika, wabula poliisi egambye nti tewali nteekateeka yonna egendereddwamu okukwata Kyagulanyi era tennaba kulabika nti oba oliawo eyisa yadde any specific guidelines ng'akomawo. Poliisi egambye nti akomewo tetulina badde enteekateeka ze twakoze nti oba tugenda kukola kino ng'akomyewo. Ebyokumukwata tewali. Kakati ekyo kya poliisi neera ngenda kukuzayo ku kya poliisi ekirala. Mu weekend gye tukubye amabega abakulu ku kibiina ekya National Unity Platform mu kaseera nga nteekateeka zikolebwa sayidi eno okwaliza omukulembeze w'eggwanga eyawangula akalulu General Museveni naku z'omwezi nga 12 omwezi oguddako. Kyagulanyi Robert Ssentamu ekibiina kyategeezezza nti principal ali expected okudda mu Uganda essaawa yonna nti yamaliriza first phase eya engagement zabaddemu international engagements zabaddemu phase esooka yawedde. Waliyo eyokubiri simanyi naye okusinza ku NUP bagamba nti ebisooka byawedde byabadde akola mu ggwanga lya America basinkanye abasisinkanye tebatubulidde biki ebyawedde naye bagamba nti ebisooka byawedde kati agenda kukomawokko Kyagulanyi. Ejjo nasinzidde wano ne mbagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine y'omu ng'asinzira munda mu ggwanga lya America yavaayo n'agamba gye buvuddeko ennaku nga 2 yategeeza n'agamba nti nze siri mu exile wabula ndi ku mission ate nga mission gye ndiko eggwera Kampala Uganda. Kyagulanyi yagambye tali mu buwaŋŋanguse wabula alina mission gy'aliko mission gy'agamba nti erina kuggwera Kampala Uganda. Now weekend ekibiina ekya NUP nekiva ne kigamba nti akomawo. Kyagulanyi yagenda maaso n'okulabika nti afuluma eggwanga lino oluvannyuma lw'okulonda okwaliwo ng'ennaku z'omwezi 15 January era kigambibwa newankubadde nga tekikakasibwanga nti okufuluma eggwanga yayita munda mu ggwanga eriyitibwa erya Rwanda n'agenda paka mu ggwanga eriyitibwa erya America gy'amaze emyezi. Oluvannyuma lw'okumala emyezi egyaweraku wano nga yeekwese ng'agamba nti obulamu bwe bwali mu matigga wabula yasobola okusimattuka nti n'afuluma eggwanga ng'ayita Rwanda. Newankubadde ng'ali bweru wa ggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ono kigamba okuba nti n'ebweru gy'ali nti alina threats ez'enjawulo but remains determined to return. Agamba nti essaawa yonna nkomawo mmaliriza byendiko ku international stage nkomawo mu ggwanga. Beera nga bwegenda maaso n'okulabika nti etambula kakati ekibaddewo kyekino. Poliisi egambye nti terina nteekateeka yonna yakukwata Kyagulanyi. Amawulire g'okudda okwa Kyagulanyi ago gugatandise okulabika nti gatambula wabula mu kaseera ke kamu n'amawulire g'okukwatibwa nago gatandise okuba nti gatambula. Yo poliisi kwe kuvaayo n'egamba tekiriiyo tewali nteekateeka yonna yakumukwata. Kakati katujjukire bino. Kyagulanyi nga tannaba kufuluma ggwanga waliwo document eyafuluma
document yafuluma nti yali eva mu Gulu Central Police Station yavaayo n'etandika okusaasaanyizibwa ku mikutu emikwanira wala. Document ng'eva mu poliisi y'eggulu. Document eno yali erumiriza Kyagulanyi okola false statements oba statements enfu ezimenya section 25 akatonotono namba 9 of the Penal Code Act. Ayina ebigambo byayogera nti ebitali bituufu nga poliisi y'eggulu emwetaaga abitebye. Statement eno document yafuluma era kigamba okuba nti oluvannyuma document eno okufuluma okuliikinga kyaviirako okwatibwa. Yes, bwe yafuluma kyaviirako okwatibwa n'okurimandinga mu Gulu High Court. Waliwo intani obayita Gloria Grace Lakeri yagambibwa nti ono yafulumya document eno. Intani gubayita Gloria Grace Lakeri oba Laka yagifulumya nti era ne bamukwata ne bamutwala mu kooti ne bamulimandinga okufulumya statement eyo yali ku poliisi y'eggulu yagifulumya. Ngeraga nti Kyagulanyi poliisi y'eggulu emwetaaga era nti walinyira ekigere Kampala Uganda bakabe mukabe paka mu poliisi eggulu agenda abitebye. Kati omwogezi wa poliisi gwe bayita Kituuma Lusoke ab'amawulire olumubuuzizza agambye nti tewali intention yonna of arresting Mr. Kyagulanyi upon his return era nti tewaliwo directive yonna gye baayisizza sofa egenda okutambulira oba okugaidinga amaddage agatannaba kulabika nti gategeerekeka bulungi. Omwogezi w'ekibiina kya NUPC mulala ye Joel Ssenyonyi agamba nti tebayina any formal summons for President Robert Kyagulanyi Ssentamu, tebannaba kulaga nti yeetaagibwa newankubadde waliwo reports eziraga nti eggulu bamwetaagako kopi over ku misango egyekuusa ku kulonda mu kalulu akawedde. Era Ssenyonyi agamba nti bw'aba alina omusango bamuyite ajja kurespondinga. Poliisi evudde n'egamba nti tebamwetaaga. Ebadde bikyatambula biraga nti eggulu bamwetaaga era nti neyafulumya ekiwandiiko bamukwatirawo ne bamutwala mu kooti ne bamulimandinga kufulumya kiwandiiko ekyali confidential. Poliisi kati katugende n'ekiri official bagambye tebamwetaaga era tewaliwo summons zonna zaayisiddwa okujjako ebitambula nti poliisi y'eggulu emulinze walinyira ekigere Kampala Uganda akwatibwe paka ggulu bamuvunaane misango gya byakulonda mu kalulu akawedde. Era nga bwegenda maaso n'okulabika nti etambula tulinze tulabe ekigenda okulabika nti oba oliawo kiddako naye nga omukulembeze w'ekibiina ekya NUP tannaba ye mwennyini tubuulira n'ekibiina ekinnaba kukakasa nti agenda kudda oba ddi naye amawulire g'okudda gatandise dda okuba nti gasaasaana ate nga mu kaseera ke kamu n'amawulire g'okukwatibwa nga akomyewo era gabadde gatandise okuba nti gasaasaana wabula poliisi egenze maaso n'okuba nti etegeezezza negamba nti bwana Kyagulanyi waddembe okudda tebamwetaagako yadde.